Bebe Cool amaze nakkiriza nti King Saha muyimbi w'amaanyi ate ku ludda luli omuliro gukutte ekizimbe kyonna ne kijja ne kiggwawo kumpi n'ekitebe ekya National Unity Platform e Makerere e Kavule. Ago n'amawulire mangi nnyo ge nkuleetedde olunaku olwaleero nga nkusaba olaikinge video eno, subscribinga n'endowooza yo gintere mu comment section. Butereevu tandise ne Bebe Cool. Saha batadde mu basket. Andi kati ngenda tandika ne Saha. Saha has gone through a tough time. And I want to thank everyone who has been there for him. I say, ali mu transition. Facing ekizibu kye ng'omuntu. Okay? So yinza okuba nti music abadde tamukubye nnyo, abadde mu malwaliro, abadde down a bit. He's trying to recover, which is positive. Okay. And I'm very sure nti ffenna tumanye how talented King Saha is. Sure. Bwe ntandika ne King Saha, njagamba nti King Saha briefly nagambye with 1.5 songs this year. Saha. With 1.5 songs. Half kitegeeza oluyimba nga lunaatera ocrossinga nenga terukrosinze. Yeah. Okay. And I had an argument with my team. Nga team yange engamba nti ebiseera is a hit song. Nze ngamba gamba it is not. It's not. Anti because ekigambo kisobola okukola launch. Okay. Nenga oluyimba sule ukoze launch. Okitegedde. Nze buli we mbeera in the clubs, on radio, kasita bazannya oluyimba lwa Saha lwe bayita Money. Ensi yonna esitukirawo. Oba mwakino kisenze Money mulutegedde? Oluyimba Saha lwe bayita Money ndumanyi. Jagala nkulabe. Ulage kumanya nalaba. So you can't tosa kungamba nti ebiseera lusinga Money. Yes, no ye mukulu Bebe Cool big size era nga kuluno omukulu King Saha list ya Bebe Cool teyagibuzeeko ng'omwaka guli oguwedde jjukira balina okusikangana omuguwa, balina okuyombagana, wabula twawulirako makati g'omwaka nti bano ensonga bavayo ne bazisootinga era ne beekwatako mu ngalo, wadde si bakyali nnyo tebabonga nnyo, naye kigambibwa nti bano ababiri entalo ze baali balina zirabika zaggwawo era ng'omukulu ku luno King Saha yafulumiddeko ku Bebe Cool's list era nga yakutte ekifo ekya namba 12 n'oluyimba olwa Money era mumwewuliriddeko omukulu big size ng'ategeeza nga King Saha bwali talented, ng'ategeeza nga King Saha bwabadde n'oluyimba olumu kuzikyasinza okubeereza amaanyi, olumu kuzikyasinza okusitula abantu mu bibaala nga balukuba buli muntu n'asituka n'abeera ng'ate anyeenya kugaliba enjole. King Saha list ku luno itagibuzeeko. Listi yafulumya olunaku olw'eggulo gw'atannagiraba osobola ogendako ku platform eya Bebe Cool ya Facebook n'obeera nga ogyerabirako. Era kakati listi yafulumye osobola ogenda n'obeera nga ogyerabirako, nange wano ku Jika Media ngenda kubeera nga ate nkolerayo video nga nkusomera mu listi eya Bebe Cool bayimbi ki be yatadde ku listi eno, naye nga King Saha y'omu ku bo n'oluyimba olwa Money butereevu. Ate mawulire amalala munnange Makerere Kavule tebyabadde birungi, waliwo ekizimbe ekyakutte omuliro nga bw'olabawo mu katambi. Ekizimbe nno kino kiriraanye ne offices za National Unity Platform, kiriraanye n'ekitebe ekikulu ekya National Unity Platform. Kino ekizimbe ekyakutte omuliro. Guyingidde mu kizimbe, guyingidde ne wali guyingidde ebone teguliyingidde eyo nabwadde teguliyingidde.
embeera bwetyo bwe yabadde wali e Makerere Kavule, embeera yabadde ya Maziga, embeera yabadde ya NUP, ng'ebintu by'abantu bangi byajjiridde mu muliro guno ogwabaddewo wali e Makerere ku kizimbe ekiriraanye kumpi ne offices za National Unity Platform, era ng'abambi twongera okubasabira Mukama abagumye emaali y'abantu nnyingi nnyo yazikiridde mu muliro guno. Twongera okubasabira Mukama ayongere okubagumya. Ate mawulire amalala, Bebe Cool avuddeyo naawe ensonga lwaki takyayimba mu nkuuka. Bebe Cool avuddeyo naawe ensonga lwaki ennaku zino tebakyamutimba ku posters za nkuuka. Nkuuka ebeerawo naye tetulabako Bebe Cool nga apafominga. Kati nja ku example enkuuka bagifuula political ya opposition. Ate gwe omuyimbi asiba awugane NRM ate olumbi kati guyagala kiddala abavuuka bakolere ki enkuuka yafuuka di political kakati Douglas mwenaffe mubaddewo recently nga Abitex alanga nkuuka nga giranga emyaka gyonna nze kyangobesa mu nkuuka kuwagira Museveni. Today kyangobesa mu nkuuka ne kingobesa ne ku mikolo gya Buganda lwakuba toyimba ndabayo. I was paid the last birthday gye nalina okuyimbako ya Kabaka ne omu ku bakungu n'agamba oyo tayingira wano tetumwetaaga agende Entebbe. Bebe enkuuka yakadde wa Abe no, enkuuka yafuuka dda political. Wali ondabeko nze nga nvuma Kabaka oba CBS. Butereevu oyo nno ye mukulu Bebe Cool agamba enkuuka yafuuka political, agamba enkuuka yafuuka y'opposition. Bw'oba nga owagira NRM, bw'oba nga towagira opposition, nga towagira NUP, tosobola kuperforminga ku nkuuka. Era y'ensonga lwaki enkuuka baagimugobamu, olw'ensonga ye awagira oludda olwa NRM ate enkuuka yaba opposition, enkuuka ya NUP. Eyo nno y'endowooza ya Bebe Cool, ye bw'atyo bw'agamba ku butereevu. Nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media wabula nga gwe nawe natana bakulabika nga o subscribinga genda maaso subscribinge o likinge o commentinge atera o sharinge. Twera kutandinga on notification bell yo buterevo jja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onaona toka skippinga kubanga yengiri junzo kulabika nga ate munnange o supportinga mu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo butere video eno jja kubeera nga ojimperedde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze wabula nga nkyakomaona mawulire amalala mangi nnyo agokya aganyuma agakagwawo gonna ogenda kubeera nga ogasanga wano ku Jika Media. Kyoba okola kiri kimu, subscribinga, turninga on notification bell yo obeere nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Kale mubeere bulungi, mweraba.